Oli ku BBS Terefayina yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda nkwaniriza ssebo ne nnyabo weebale kugyekuumirako. Musajja wa Kabaka birimu ye matovu munnakalungu munnabuddu nzikalidde mu pulogulaamu eno agaffe Embuga ku budde buno. Ali ku BBS Terefayina Oweekitiibwa Minisita w'Amawulire okukunga abantu era omwogezi wa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka wano e Bulange Mmengo Oweekitiibwa Israel Kazibwekitooke naye ndi naye omukulu yakkalidde dda okututuusaako agali mu Bwakabaka bwa Buganda. Kamusabe ababuuzeeko anaatubuulira n'agafa mu lubiri lwa beene ate oluvannyuma tunaalafuuba n'okubatuusaako ago ge tusobodde okuteekateeka obudde buno. Oweekitiibwa oli ku Terefayina. Abalabi ba BBS Terefayina mwenna mu Buganda bonna tuuse okulamusa kwange gye muli n'embebaza emirimu gye mukola mukuliko eyo nnyo mu masinzizo ag'enjawulo. Abalina ebirungi bye mutuuseeko tubaagaliza ekiseera ekirungi ate n'abalina ebizibu bye muyitamu tubasabira Mukama abakuume. Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda tudde Ntende ku Namulondo y'abajjajjaabe. Abafunye ebirungi bannabulemeezi ab'e Luweero Diocese bamaze okufuna Canon Kisekka nga Wilson Kisekka nga Bishop omujja ow'e Luweero. Awo mawulire ga ssanyu kuba wabaddewo obuzibuzibu naye mawulire ga ssanyu okuba nti kati bafunye Bishop. Nze mbasaba abakristaayo bannange babeere bagumu bagoberere enteekateeka teri bukulembeze butava eri Katonda. Mukama Katonda yamutuwadde tugende mu maaso tukulaakulanye Luweero. Nyongera okuyozaayoza wano abayizi abakoze obulungi mu bigezo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza Katonda olw'okuba nti atusobozesezza okukola obulungi ebigezo bya senior 6 nga wano ku Lune Secondary School abayizi babiri bafunye obubonero 20 nga babumazeeyo. Tufunye abayizi 4 obubonero 19. Amasomo gonna ku ddaya lya A-level tukasomesa bulungi nnyo arts ne sciences. Era wano ku Lune Secondary School wootuwa omwana tewejjusa omwana wo yongera okuyita obulungi n'agenda ne ku campus obulungi. Nebaza Mukama Katonda yasobozesa okufuna point 19 era nebaza abasomesa bange bonna abansomesezza bazadde bange abanteddeyo ssente. Nfunye 20 points mi nebaza Mukama akinkoledde anyambye okukola obulungi. Nebaza mikwano gyange bonna abambeereddewo because it has been a collective effort. Tubadde tubeera ne discussions mbebaza nebaza school administration. Oli ku BBS Terefayina program agaffe Embuga. Mukama wange era abafunye ebirungi ate mu nnaku mwe mulina musajja wa Kabaka Katabaazi. Omuzzukulu oyo Katabaazi Abudu eyakola ekikolwa eky'obuzira twalabye nga General Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lino amuwa omudaali ogw'obuzira ate era n'agattako n'ababoda bonna bali ku stage abaalafu bano okulaba nga bakwata abatemu bano nabo n'asalawo okubawaayo obuyambi obw'enjawulo. Mawulire malungi era tusuubira ajja kuweebwa ekifo ndowooza mu magi nga bwe kizze kibeerawo. Omusajja yakola ekikolwa ky'amaanyi nnyo okugoberera abatemu n'obalwanyisa ekyaviirako okulaba nti kati waliwo poliisi weetuuse mu kunoonyereza era tusuubira mu bbanga ttono abantu bonna abavunaaniddwa bajja kuleetebwa mu kkooti. Mumpembe akyadduka naye naye ajja kukwatibwa ajja kuguma Zambiro. Oli ku BBS Terefayina mukama wange program agaffe Embuga ate era ne ofiisi ya Maama Nnabagereka yabaddeko mu kitongole kya Maama yennyini. Yabaddeko mu kitongole kye kya Nakyewa ekikola okulaba kisitira nnyo okukola ku mirimu egy'okulaba nga balwanyisa obukenuzi n'obubbi n'ettemu n'ebintu bingi. Era Maama Nnabagereka ayogedde ku bintu obuntubulamu obutyo obuse nnyo mu bantu obuviiriddeko emirimu okugwa. Buli muntu abeera ku mulimu ayagala nfuniramu wa omuntu bwabba ne muyina enjogera negamba nti omwana oyo abadde mugezi. Simanyi nti bulijjo abadde mugezi naye nga yabbi. Kati Maama Nnabagereka alwanyisizza nnyo enkola eyo. Ayagala obuntubulamu budde mu bantu nga busookera ddala mu kisaakaate ne mu kusomesa abantu bonna aba Buganda.
Ali ku BBS Terefayina mukkirize tufune obubaka obw'enjawulo omulina obw'amaama Nnaabagereka wa Buganda ng'ali mu kitongole ekya Nakyewa tabamiruka waakyo ekya PES. Oli ku BBS Terefayina. We are committed to transparency, accountability, and ethical governance practices. We remain steadfast in our commitment to serving the best interests of our stakeholders and fulfilling our fiduciary duties. Healthy communities are integral to the concept of Ubuntu Ulam, Ubuntu, humanity or civility. Let's keep the momentum going. And as the patron, I'm committed to supporting PACE's strategic vision and providing the necessary leadership and guidance. I also want to acknowledge the significant impact of PACE's programs in advancing universal health coverage across various areas, including malaria, HIV, TB, NCDs, RM, NCH, WASH, epidemic, and a pandemic response. In 2023 alone, these efforts reached over 2 million users within the target communities. I highly commend PACE for its unwavering dedication to ensuring equitable access to healthcare services and for empowering communities to take charge of their own health. The consumer-powered healthcare strategy is central to PACE's programming and in guaranteeing that no one is left behind. Ekitiibwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka batandise okuddamu okuleeta oluwalo 2024. Abantu okuva mu Mutuba 15 Kitumba, Mutuba 22 Kitanda, Mutuba 21 Lwabenge, bonna bannabuddwa abo ne bannakalungu bazze okuwaayo oluwalo lwasusse mu bukadde 14 wano mu bimuli bya Bulange Mengo. Twebaza nnyo olw'omulimu ogwo. Nze natikkudde oluwalo olwo ku lwakatikkiro era bannabuddu bazze n'ekire ky'enkuba. Sizoni erabika etandise ey'enkuba. Era tubeebaza nnyo bonna abazze n'abaana b'amasomero. Abaana b'amasomero nabo bamanye nti enkola ya luwalo lwange gyeri. Namujinga ayinza okutukkakkanya oba okutusaanyaawo ye mwami obutekkiririzaamu. Weggombola aba teyekkiririzaamu afutyanka omumyuka we. Buli kyakola amufeebya n'alaba nti no talina kyasobola kukola. Sebeera bannabuddu twenyumiriza nnyo mu mulanga gwa Katikkiro ogwa Mwanyi Terimba. Era tuli beetegefu okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka zonna. Tutuusa okusaasira kwaffe eri Obuganda bwonna olw'abasempape okutyoboola n'okulinnyirira eddembe ly'abantu ba Ssaabasajja ne batuttako omutaka omukulu w'ekika ky'Endiga. Gwatusinze nnyo, twayenjedde yayi Ssaabasajja Kabaka. Katonda kyatusaasire ndife tukyasinze okulima ekirime eky'emmwanyi nga tujjumbira omulango ogwo. Twebaza nnyo Katikkiro olw'enteekateeka ennungi zonna z'otukolamu naddala okutuyigiriza okukola ate era n'otuyigiriza obuteekwasa busongasonga. Oweekitiibwa Katikkiro, tukusaba otuusiza okusaba kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka nti mu disitulikiti y'e Bukomansimbi mu ssaza Buddu, Oweekitiibwa Katikkiro tukusaba otutegereze Ssaabasajja Kabaka nga tusaba atukyalireko. Ate mukoere eriwo ekitiibwa abanasingo baleese amakula. Bannasingo baleese amakula. Nalabye omutaka Jjajja Mawesano owaŋŋaali nga batikkula amakula gano baleese. Enkola eno ey'okuleeta amakula mu lubiri ebaddewo kuviira ddala okulaba ya nnono okulaba nti embiri za Ssaabasajja Kabaka teziggwamu byakulya n'ebikozesebwa. Yabasibiridde era kukuza baana nga naye yeesigamidde ku nsonga y'obuntu bulamu. Kubanga bino byonna tuze tubiraba n'abaana abavubuka abavudde ku social media ne batandika okwogera ebintu ebitajja ebitaliimu nsa buntu bulamu. Oli ku BBS Terefayina program agafa Embuga. Musajja wa Kabaka birimu Matofu. Mukkirize tubatuuseeko Kabaka Jjajja ffe Mawesano omutaka wa ŋŋaali bwe yatuusizza eri bannasingo abaleese amakula. Program agafa Embuga wano ku BBS Terefayina. Abaana baffe betuzaala tubamya obudde, teri muzadde kati alina budde bw'abaana. Tugamba tukola nnyo. Yes, tukola nnyo.
naye eri ekisinga omwana ebbeeyi mu byobugagga by'olina eri ekisinga omwana wo. Lwaki omwana ono tomuwa budde bwe n'obaako engeri gy'omuwumbawumbamu? Abasomesa abo be mutwalira abaana balina abaana bangi balabirira. Abaana abalezi babaguliranga ebibanja siwekwabanga omwana bwe yakulanga mu bwati nga bamuwa ekibanja. Omwana omulenzi kati mukyakisobola. Lwaki tetukyakisobola? Tuteeka tulimazeewo ate mu kuzannya. Mujjukire ettaka likolima likola litya bw'olitunda oba oyita bwavu. Ekikolwa ekyo tukivumirira. Abantu abajjidde ekyejo Obwakabaka bwa Buganda ne batemula omutaka lw'omwa, tusaba gavumenti ekole kyonna ekisoboka okulaba nti abakoze ekikolwa ekyo bazuulwa baggweeyo n'ekigendererwa kyabwe kitegeerekeke. Nze omulanga gwange guli nti tukubirize abantu baffe tweyambise ettaka eryo okubaako tetuteekako, kubanga wano wetuli mu Buganda Mukama yatuweesa ebiri. Oteekayo ekikolo kya muwogo n'ogenda ne weebaka. Era tugenze okuteekateeka ate ne baba nga basibye. Nga tumaze okugula ebintu byaffe nti tugiguze nga tetulina wetuyisa. Nga bakwatira teeka lyalumye bakwatira ng'otambuza ekisolo bakusiba emyaka 10. Mukama wange okujjanjaba abantu kweyongedde mu maaso. Mu nkola eya luwalo lwange ku luno mwongeddemu ebintu ebimu nga buli muntu anajjanga mu luwalo eddwaliro ly'Obwakabaka eritambula lijja kuba limujjanjaba. Oba ozze mu luwalo nga teweewulira bulungi tegeeza omwami ow'eggombolola gozze naye wajja kubeerawo okujjanjaba okw'obwereere mu luwalo. Watandise na luwalo? Kwatandise mu Bulanga. Oli ku BBS Terefayina. Ndina Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke, minisita ow'amawulire, okunga abantu era omwogezi wa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa nalabye ttiimu okuva mu Uganda National Alcoholic Control Bill. Abakulu bano balina ebbago ery'etteeka lye bayanja mu Parliament gye buvuddeko, ng'ebbago lino likwata ku nkozesa y'omwenge nga bagamba nti kyekiseera wabeerewo ekkomo ku nnywa y'omwenge kuba gutunda ku bantu enkozesa yaagwo, essaawa ze gutundibwamu, bantu ki abalina okugunywa. Bakulemberwamu ssentebe waabwe Namukasa Juliet era bakyaddeko emmengo nga batwanjulira ebbago lino. Tulikubaganyeko ebirowoozo naffe nga Buganda tuveeyo n'eddoboozi, oba tuliwagira oba tetuliwagira oba tukolamu ennongoosereza tuzibaweereze. Era Oweekitiibwa Nuwa Kiyimba yakiikiridde Kamalabyonna ne beggalira abaddeko nange ne Ssaabawolereza wa Buganda okutunula ku bintu bino ebiri mu bbago lino. Kuba tulina oditunuulirako oludda luli olw'ennyingiza waliwo abantu abafuna mu kutunda omwenge, naye waliwo ate abagukozesa obubi ennyo, abavubuka abafe obalaba, era n'emabegakawo bantu be bamu baavaayo ne bagoba busaketi bw'obuveera wabulaba nga bannaffe ababonda nga babeera babuteeka ku mino babunuuna bunuunyi. Kati bagoberera etteeka lino bagenze balaba Obwakabaka bwa Buganda, okulembeza ab'ennono ab'ebitundu ebirala okusobola okuvaayo n'eddoboozi limu, era bamanyi Obwakabaka bujja kuvaayo n'eddoboozi. Bagamba gwe gwawasaani gwa nnono mu buwangwa ne bweba tulinayo omukolo mu Lubiri bulaba batera okugutwalira nnyinimu. Awo no tulina okuvaayo n'eddoboozi erisaalirawo ku nsonga eyo. Ali ku BBS Terefayina mukkirize tufune obubaka obwo okuva mu bannaffe abo ate n'okuva mu Bwakabaka bwa Buganda. Pulogulaamu agafa Embuga. Tuyinza okugamba nti kitundu bulamu bwaffe oba kyabuwangwa, kubanga ku mikolo mingi kuli n'emikolo gya Ssaabasajja Kabaka ng'amatikkira, Ssaabasajja Kabaka asiima n'anywa ku mpoomereze, ndozi ab'ekibe be basenero ba Kabaka, ate era n'emikolo mingi mu okwanjula, okwabya ennyimbe, era twogera entakera nti omwenge gwe gwawasa nnyabo. Mu Buganda ekita bw'ogenda okwanjula
oteekeddwa okutwala ekita era ng'obwakabaka tugenda kwongera okulyetegereza tulabe nga tutunuulidde ebiti byonna ebyenjawulo omuli ebyenfuna omuli ebyessanyu. Waliwo agamba nti nze bwe nywa ku kenge mpulira essanyu, mulala n'agamba nti bwe nnywa ku kenge nfuna otulo ne neebaka bulungi nnyo kyotalabanga, mulala n'agamba bwe nnywa ku kenge mpumuza ebirowoozo. Tugenda kwongera okulyetegereza ate n'oluvannyuma tujja kuvaayo n'eddoboozi ery'obwakabaka ku bbago lino nga bwe liyimiridde mu kiseera kino. By'obuwangwa era naffe tumanyi nti obuwangwa bukulu nnyo ku nsonga y'omwenge, naye wonna we tutambudde tewali buwangwa bukkiriza bantu kunywa omwenge ogw'ekyeyonoonere, kubanga obuwangwa obwo oba tebujja kukulaakulana. Ani anaakola nga banywa nnyo? Owekitiibwa Anthony Wamala namulabyeko ku ttaka ly'ennono. Atandise okulambula ettaka lyonna ery'ennono mu bwakabaka bwa Buganda, era mu kulambula kwe kuno mu bifo bino eby'ennono yalabye abantu abasaatuusa abazze ku ttaka ly'obwakabaka. Okulambula kwe kuno kugendereddemu okutema empenda okulaba nga abantu bano bavaako n'okukuuma ebifo bino nga biri ku mutindo n'okubiddaabiriza. Kinajjukirwa nti minisita ono yakulira embiri n'amasiro, minisita w'ebyobulambuzi ate era n'ebyokwerinda. Ali mu minisitule yatambula era wamu n'owekitiibwa Amisi Kakomo naye twamulabye nga alambulako ku Vegas abali mu kibiina ekyo Freeham Investment Group. Baminisita ba Ssaabasajja Kabaka bakolera ddala emirimu gyabwe. Oli ku BBS Terefayina, katwongera okufuna obubaka obukuutiriza ebifaananyi ebyo obwedda byolaba okuva eri owekitiibwa Anthony Wamala ate era n'owekitiibwa Amisi Kakomo gye yabadde mu kibiina eky'obwegassi. Abasaatuusi balitambuliddeko nnyo, Nnaggalabi yayingiddwamu nnyo, era tutaakwa okukola enteekateeka ey'omugundu okulaba nga ekifo kyonna oba oli awo ekyo tusobola okissaako bbugwe nga bw'olaba wano ku mbuga eno eya Mujaguzo. Naye nga balaga obwagazi eby'enteekateeka yonna ey'obwakabaka gyenevaayo nayo okulaba nga tukuuma ekyafaayo kyali. Batuwadde ebirowoozo bingi era ngenda kuddayo owandiikira abatongole. Tujja kukwatagana bulungi n'obwakabaka bwa Buganda ebirengo osobole okulaba ki ekigenda okuddirira obuti guno obuli historiko obeere nga tulaba oba tuguzaawo. Leero okubakubira omulanga okweyongera okuseevingawo, okutereka ssente, okufisa ku ssente z'empisi. Saving bannange bweteekawo enkologo nti buli sibi 10 kyenfuna ekitono ennyo oteeka okuterekako ebitundu 3 ku buli 10. Ensonga esooka obukulu bwerufu. Bwakabaka tebwakolegana muntu atali mwerufu. Abantu bano beewaddeyo okuwayo akasente kaabwe akatono tebalina. Bateekwa okumanya periodically mu kiseera ekigere sente zaabwe baleese mmeka, zikoze eki, waliwo mmeka, ziririddawa era zigenda kukola ki. Mukama wange nga tufundikira ono omwana ow'ekyejo. Omwana ono ow'ekyejo yakomezzebwayo mu kkooti nga bwe twabategeezaako emabega Bwakabaka bwavayo n'eddoboozi ery'amaanyi ku bantu abatyoboola Namulondo, kubanga Ssemasonga asooka kutaasa n'okukuuma Namulondo. Tetugenda kusaagira ku nsonga eno era amateeka gagenda mu maaso okulaba nti babona abonerezebwa. Ekyo kyekigenda mu maaso. Mukama wange obudde bwe buubwo. Obudde nga tukomekereza njagaliza jjajjaffe Muteesa Asira tufunira jjajja mukyala yatufunidde jjajja mukyala era entegeka zonna zigenda mu maaso. Tubaagaliza ekiseera ekirungi ekyokutegeka embaga ya jjajjaffe Muteesa Asira ate era nnyongera okubategeeza nti obujoozi obwa Kabaka birthday run emisinde gya Ssaabasajja Kabaka webuli wano ku Bulange ne JP opposite Bulanga okuli Masengere. Jangu ofuna obujoozi nga tebunnaggwayo twetegekera emisinde gino ate era n'enteekateeka z'amazaalibwa ga beene nazo zigenda mu maaso. Omwoleso kale
mbagaliza bannaffe ekiseera ekirungi ssabbiiti ey'okukola n'amaanyi ssabbiiti ey'okukola n'obutaweera tuddemu ate tulabagane ssabbiiti ejja nga tukutuusaako agafa Embuga Ssaabasajja Kabaka awangaale. Agafa Embuga ge gaago ge tusobodde okubatuusaako wiiki eno. Ky'olina okukola kwekuumira ku BBS Terefayina ate agasingawo tugafune mawulire gaffe ageesigika ku ssaawa 4. Mbaagaliza akawungeezi akalungi, ekiro ekirungi ne wiiki ennungi. Musajja wa Kabaka Biibino Matovu, Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.